Bannayuganda mwe twagala okubategeeza nti university eyitibwa Kayiwa International University National Council yagiwa olukusa enaku z'omwezi nga 28 ogw'omwenda 2015. University eno bwe bagiwa license teyakola bulungi, waliwo ebitagenda mu maaso, yani tugitegeeza nti license yaayo tugenda kugigijjako. Kino twakolebwa mu mwaka 2018. University eno teyafaayo okutereeza ebyo ebyali byasoba, era twagenda mu maaso okugijjukiza mu Gwokutaano 2019 nti twali tugenda kugijjako license eyo gye twali tugiwadde. University teyafaayo kwetereeza, era ekitongole ekivuga National Council ku mulundi gwakyo gw'ataano ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omunaana 2019 kyasalawo okugyawo license eno eya Kayiwa, era nekiteeka mu mpapula z'amawulire ze bayita gazeti mu mwezi ogwokusatu mwaka 2020. Era okuva ku olwo Kayiwa University lwe yaggalwa yakoma okubeera university emu ekkiriziddwa mu mateeka okubeerawo. Ekintu kyonna ekikolebwa ewa Kayiwa International University nga kikolebwa mu linnya erya university kiba kifu, kubanga license yaakyo ya university eno yagyibwako era si university ntuufu. Twagala okutegeeza bannayuganda mwenna wonna gye muli nti nno amatikkira agabadde ewa Kayiwa olwaleero ga kiwaanyi, kubanga diguri zonna ezaweereddwa ne diploma ne certificate tezikkirizibwa era tezigenda kubeera teziinaamu nsa, si wano Uganda wokka, wano ne mu nsi yonna tugenda gikozesa kufuna mulimo. Era tugamba abagaba emirimu bonna gye muli temugezaako kuwa abantu bano ne mubawa emirimu olw'obuyigirize obwo butali butuufu obufunyiddwa ewa Kayiwa International University.